Studio.Hon, the newsroom, where untold story is revealed. Amawulire si malungi yadde akamu n'akeddagala kitalo nnyo nnyini ddala ate era omuntu ow'omugaso ennyo mu ggwanga afudde mu bulamu bw'ensi eno olwaleero. Ono nno kigambibwa nti abadde muwewa magezi wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu owekyama era waviiridde mu bulamu bw'ensi eno. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Waviiridde mu bulamu bw'ensi eno nga musisinkanye enfunda eziwerako era nga na bingi byamubuulidde oba oliawo bye babadde bakwasaganya. Ono nno abadde musajja yali ku lusegere lwa General Museveni okumala akabanga akanene ennyo nnyini ddala era mu ofiisi enkulu. Kaakati nno ate ebyo nga mbitadde ku mabbali. Omubaka wuno olutalo lusiguse mu studio Munyagwa ne bamukwata amalaka. Bibadde bitya sente za iPod n'ebibina ebitondebwawo buli olukya bye bivuddeku akanyamberege. Yenzedde ni abatuusaako ensonga semasonga ku mukutu guno wensinzirira okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Vidiyo eno ogimpera like. Bw'olikinga vidiyo eno ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu ate era mu ngeri y'emu nga bw'eri enkola yaffe nkusaba ogende maaso n'okuba ng'osubscribinga ku mukutu guno osobole okubeera nga buli mboozi gye tuteekayo togisubwa ate nga ogifunira ddala. Awo wennyini nkutegeeza nti omukutu omujja gwe tulina gwe gwa Deni exclusive. Kebera wansi mu comment section waliwo link ejja okutwalira ddala ku mukutu ogwo gwa Deni exclusive obeere ng'osubscribinga ku mukutu ogwo ate oleme kubanga obaako kyosubwa. Awo wennyini nkusaba onzikirize tutandikire ate ku nsonga za Honorable Munyagwa. Munyagwa ono beeguddeko ne Ssekabira mu studio naye ebintu tebyabatambulidde bulungi oba oliawo wadde akamu n'akeddagala era ng'ensonga zino njagala okubeera nga nzikuwa tuzitandikire wano eno. This is not Kavule. This is a talk show. Era bwe gwanga lyonna. Waliwo emijja okwogera Kavule, waliwo emijja okwogerera. Manyi omukyoli yagamba nti bw'okasukanga ejjinja awali embwa nga ziri mu ggobe. Embwa nga ziri ku ggobe zaakuŋŋaanye. N'okasukayo ejjinja. Edduka eŋŋaŋŋala ejjinja gye liba likubye. Abo bawulira baŋŋaŋŋala ndowooza be beesalira omusango ne bagamba. Ebigambo bino Munyagwa yayimuse mu ntebe n'ategeeza Honorable Ssekabira nti ebyo ebigambo by'oyogera tobyogerera wano. Byogerere eri ewammwe Kavule wabula so si wano. Bigambo ki Honorable Ssekabira byabadde agambye Munyagwa ebyamuleetedde oba oliawo okwogera ebiwanvu? Wuliriza. Njagala mwetegereze buli Munnayuganda yenna afunye omukisa oguvuma Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu gavumenti eno emwempawalinze. Bamubuuziza kyayagala bwe bamotoka ne bagimuwa, bwe banyumba ne bagimuwa, bwe kiba kumuyambako okutandika kibiina kya byabufuzi akituuseeko. Sinnaba kulabayo kibiina kyonna kitandise nga kibiina kipya ng'omulamwa gwakyo si kuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tandikira ku baana aba DF, genda ku baana ab'Ecological Party, genda ku obubiina bungi nnyo obuzze. Ekigendererwa kyabwo kuvuma nkyukakyuka, kuvuma formation eriwo, kulaga bye tutakoze bulungi. Era nze nina okulowooza ne bwe kibanga Mwami Munyagwa mutwagaliza birungi nga Uganda yonna mujagaliza, lwaki mukyayongera kwesunaasuna kuyulika ku main cause? Twegatte wamu tukole coalition eyawamu. So bw'olina obuzibu n'ebibiina ebimerukawo kati kikyamu
kuba kati oyo mwami Munyagwa naye ayina ekibinja kyagenda okukunyuulako owa ADF naye yakunyuulako kakati bwe tuba twogera ku nkyukakyuka mukulu Ssekabira soko nzireke kwato zimanyi gwe n'okujja okukwata Honorable Ssekabira agamba nti buli kibiina ekizze kigunjibwawo ensangi zino kitandikidde ku kubeera nga kiwalampa n'okuvuma Kyagulanyi Ssentamu era nga ye agamba nti singa kozi yali ya mwami Museveni tetwandiwulidde kubiina nga BDF ebyampuuga ng'olutalo lwonna emmundu bazitunuuliza Kyagulanyi. Ye Muhammad Nsereko bukyanga agamba nti Ecological Party agenda gikulembera yatandikirawo okuva ku mukutu gwa X nga kati yasiba ku TikTok tavaako ku machano olweggulo nga omulimu omukulu gwagenda maaso n'okubanga akola gwe gw'okuweebuula n'okubeera nga kakkanya Robert Kyagulanyi Ssentamu buli lunaku buli kumakya buli kawungeezi omulimu ogw'amaanyi gwe bakola gwe gw'okumuvuma abo abatalina bwongo abatalina magezi era ow'omutwe omunafu ng'abanoopu eno mu Ecological Party tojjaayo bikoze bitya nti jangu nja kuyambako ayina ne be yasuubiza zibasale scholarship n'atazibawa kati omuntu eyefaananyiriza bw'atyo Honorable Ssekabira agamba nti si ye inaabeera emaanya y'enkoko wano nno Munyagwa we yamwambukidde n'amutegeeza njagala okutegeeza nti Nurupu ye musimanya ku bibiina ebyakolera mwami Museveni okuyisaawo byayagala era gwe struggle wakagiyingira walimu NRM yiri eri wuliriza ebigambo bino wasooka kuva mu tiketi ye NRM akamyufu kakulemi that period ey'omwezi ogumu wakyusiza novaa wano nodda wano wali onoonya byanfuna akabiina ko bweyita obubiina bina Nuupu kanji kusomese twali mu referendum wano simanyi gye wali oli batwali mu kitwale nti nali fenga opposition referendum yabeerawo nali kyasoma fenga opposition tuzira okulonda tugamba eno referendum ya Museveni tugizize President Museveni n'akozesa ebibiina nga DP nani bazize abiteeko bimuvuganye mu kibiina ekyo ne Nuupu mwe yali nga kuluno namwe bali mu kubakozesa gyoyogerako twagirwanyisa ng'eridde mu opposition olukwe nga Jerusalem kamaawe yagirese obudde obusaali wa Nuupu tosobola kungunaanya waliyo kyali scholarship ya Jerusalem tugimanyi kakati let me tell you wekibanga yes I know that with proof oli musajja musiramu nina ne proof tonyiga proof yo gijeyo don't press don't press wange twali am business yo gye baggala atulidde bu business like bali bajikiriza gatena bisanyizo nga jeno sale godfather thank you yes on the business zangalawo tebacha antisha tisa n'ebyo let me finish allow me to finish obutandoza ina ne byandeetako ebintu kakati Munyagwa boy entalo kati ze balwana tebakyalwana lutalo oba oli awo lwagamba nti balwanyisa General Museveni nti Bob opposition wano no ngenda ntandika okukakasiza ddala ebigambo oba oli awo ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu byakozesa yatutegeeza n'agamba nti billions 30 ezafuluma nga zino omulimu gwazo si mulala wabula gwa kulwanyisa oba oli awo kibiina kya NUP tulabye ebibiina ebigonjibwawo nga ne kati Stacia Mwatu President Mulamba owa NPP National Peasants Party kakati tetulaba Mathias Mpuuga DF ne tujja tuno tulaba PFF kwoteeka ne Ecological Party kakati bwe tugattamu ebibiina bino ndowoozo yinza okusaako koba PFF ebbali ne most especially bino byonna target NUP lwaki nga ne Munyagwa yennyini ali mu kuleeta kibiina ekikye kyagenda registering ekibuzo kye tumubuuza bw'aba akkiririza mu Dr. Kanokiza Besigye nga godfather we kyekimugana otula wansi wa PFF awo olabira nti ebyenfuna we byatuuka bibatuusizza
oba oliawo wansi. Anyway, njagala okubeera nga munnaye ensaasirako nnyo nnyini ddala famire ya Professor George Kanyeihamba avudde mu bulambu bw'ensi eno ng'aweza egy'obukulu egyo gyennyini Moses Ali gy'aliko 86 olunaku olwaleero bambi kitalo nnyo nnyini ddala. Ono abadde munywanyi wa Bobi Wine era ekigenze ewala ekigambibwa nti y'omu ku abo ababadde abawi b'amagezi be abeekyama. Professor George Kanyeihamba afudde ku myaka egy'ekinaana mu mukaaga yazaalibwa mu mwaka gwa 1939 ng'ennaku z'omwezi 11 August abadde yabulayo ennaku mbale atuuka oba oliawo ku mazaalibwa ge ag'omulundi omulala. Ebingi ebimukwatako era byenkunoonyerezaayo nenkuleetera wabula mu byonna njagala sooka kuwa ku bubaka bwa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu kw'oteeka Joel Ssenyonyi Besekezi era His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu awandiise ku mikutu gye egy'enjawulo n'agamba my family and I are saddened by the news of the death of Professor Dr. George William Kanyeihamba. Our hearts go to the family and friends of the late great pillar of constitutionalism in Uganda and Africa. May the Lord strengthen you through this tough time. Rest in glory, Professor. N'akafaananyi kano nga bali bonna obwo bubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okusaasira eri family. Joel Ssenyonyi Besekezi n'agamba nti whenever we visited Justice Professor George Wilson Kanyeihamba, a 1 hour visit would always end up lasting 4 hours. He told us numerous stories about our country's history and the many challenges he had to navigate as a judicial officer over the years, especially after he and 2 other Supreme Court justices ruled to annul the 2006 presidential election due to rigging, bribery, and intimidation of voters. Farewell, Professor. You run your race and run it well. Mu byonna bino ebigambo bya Joel Ssenyonyi woleriza Professor ebigambo byadde nga Jobba annyonnyola yensasa ge yagwawo mu kalulu ka 26 we yayimirira n'agamba nti nze n'abalamuzi abalala 2 abatuula ku kooti y'ensukulumu bo bagamba nti akalulu kano tukasazeemu oba oliawo kaddibwemu okubanga kaalimu obubbi bw'obululu bungi okugulira abalonzi n'okutiisatiisa oba oliawo abalonzi. Era nga Joel Ssenyonyi agamba nti Professor Kanyeihamba yasanga obuzibu bungi mu kaseera ako inno. Kaakati nno recently ebimu ku bigambo bye ebisembyeyo bangi kumwe mwandyetaaze obbiwulira. Professor Kanyeihamba ng'ayogera ku Mathias Mpuuga Nsamba ne Bobi Wine. Wuliriza ebigambo by'omanye nti ono yali musajja we owa munda. So your leader Kyagulanyi is more honest, more principled than you so-called lawyer Mpuuga. You are a coward, you are an opportunist, and the sooner you resign as the leader of opposition, and not only as leader of the opposition, but as a member of NUPE, the sooner the better this country will be off. Professor Kanyeihamba yategeeza nti Mpuuga, your leader Bobi Wine Kyagulanyi is more honest than you. Ate era ekirala nti Bobi Wine mukulembeze okukusinga wandigenze maaso n'okubeera ng'oresigninga nga bukyali n'oluva ne mu kibiina kya Nuupu ku lw'obulungi bw'ensi eno ng'oresigninga ku kifo ky'obwa leader of opposition. Awo nno ebitaano nga bifuuse ensonga newankubadde bangi babibuusa nga amaaso. Kati wuliriza ebigambo ebyo ebya Professor Wilson George Kanyeihamba ng'ayogera. Omanye
muntu ki oba oli awo akaseera akeefaananyirizaako nga kano omusajja ono nno yali njesabye ggwe bingi byakola bye ngenda okubuulira kaakati wuliriza ebigambo bino. Katonda wange. Okay. What is going to this country? Mpuga, are you a lawyer or a speculator? Katonda wange. When I hear the names of people like Mpuga complaining with his leader, and in the parliament he's loud, a leader with the opposition, I want to vomit. Mpuga resigns today. For non-performance. And the late for non-performance and for deception, you deceived me. That's why you are going to move that motion in. I am going to give it to you. The newspapers don't publish these things. Mpuga, what are you doing? You are not a politician. And Kanyeihamba is very angry with you. So are many Ugandans. Leave office now. Let Kyagulanyi one Nupe. Not Mpuga. Okay. At least is the principle. Our viewers with Justice Kanyeihamba is annoyed over the Justice Kanyeihamba ebigambo ebyo byonna abyogera ng'abigamba Mpuga on disappointing nze toli munnabyabufuzi leka mukama wo Kyagulanyi Ssentamu akulembere NUP ebigambo ebyo byonna yabyogeranga ne kati essaawa y'olwaleero mu birabanga bituukiridde kivula bagamba nti eriiso ly'omukulu oba oli awe waddugala weewalaba ebigambo bya Kanyeihamba bw'oba obiwulira ebyo gwe kubyamu akafaananyi mu biseera bye yabyogereramu banyumwaga muzeeyi mumuleke mmwe mulabanga ddala byayogera si bituufu era nga bye yayogera tebituukiridde weebuuze ekibuuzo mu bulamu bwo oba oli awo naawe mu mutwe gwo kitalo nnyo nnyini eddala ekyokuvirwako Dr. Professor George Wilson Kanyeihamba ono nno Professor George Kanyeihamba afudde ngera ku mwezi 14 ogw'omusanvu 2025 era njagala okubeera nga nkujjukizaako nti nno abadde omusajja empajiro wagga abadde munnabyabufuzi abadde mulamuzi era nga yabeerako n'okubeera minisita era n'abeerako ne member wa parliament era n'abagamba nti yali co-chief of the legal committee of the Constituent Assembly eyagenda maaso n'okubeera ng'ekola constitution bangi gye balwanirira eya 1995 oyo nno nga ye ssemateeka oyo nno ow'amaanyi ennyo nnyini ddala ayogerwako ne kati gwe bagenda maaso n'okuba nga batyoboola nga bamukuulamu ennyiriri zino ne zino eno ati ko bagijjamu eno bagifuula bwe bati eno ne bagikola bwe bati abasajja abaali emabega emitwe egyali emabega w'okukola ssemateeka ono ow'ol1995 ye Professor George Kanyeihamba kaakati nno mu byobadde tomanyi njagala okubeera nga nkutegeezaako nti musajja mukulu ono baamuappointinga okubeera member wa Supreme Court of Uganda mu mwaka gwa 1997 era musajja mukulu aritayalinga mwaka gwa 2009 mu mwezi ogw'e11 era just recently wano yasavingako nga minister wa commerce era minister wa justice era nasavingako nga Anthony General mu byonna government ya mwami Museveni ono omusajja yagenda mu maaso n'okuba nga bambi afuna PhD mu mateeka wali eri ku university eya University of is it Wax or Wax something like that Wax WARWICK Wix something like that era mu mwaka gwa 2008 university eno yemu yagenda maaso n'okubeera nga emuhonoringa ne kibayita LLD bwe twogera ku LLD Doctor of Law a Doctor of Law so musajja mukulu ono bw'atyo bwafuukira ddala ow'amaanyi ennyo
nnyini ddala. Dr. Kanyeihamba y'omu ku abo abasatu abalamuzi aba Supreme Court abaagenda mu maaso n'okubeera nga basala eggoye mu musango gw'akalulu kwa 2026 era ne bagamba nti kaddibwemu okubeera nga kalondebwa. Era okuva ku olwo yafiirwa ekifo kye nga ssaabalamuzi oba nga he lost his post as judge of the African Court of Human and People's Rights, and commentators believe that his stand in that position cost him his job. Era kigambibwa okusinzira ku boogera nti okuyimirira kwe mu kusala eggoye mu kalulu ka 2026 kye kyamuviirako okubeera ng'afiirwa omulimu gwe. Ebigambo ebyo bingi nnyo nnyini ddala. Era ono kinajjukirwa nti waliwoko incidence yabeerawoko gavumenti ya Uganda wano bwe baali bagenze maaso n'okubeerako omusajja kooti gwegenda maaso n'okubeera nga high court ng'ewa bail, amagye ne galumba ne gaddamu ne gagenda maaso n'okumukwata ne bakola kye bayita to invent, ne bayingirira oba oliawo akooti ne ddamu omusajja oyo n'abeera nga akwatibwa. Kino nno paka na kati ne kooti ewozebwamu yagenda maaso n'oba ng'esala omusango ogwo ng'okubeera nti bayingirira oba oliawo okuyingirira kooti bwali bumenyi bw'amateeka. Era nno musajja mukulu ono yali member omu ku abo founders of Foundation for Human Rights Initiative. Kati ebimu ku ebyo ku career ye kambi kuyisizeemu lumu. Chairman of the Committee on Judges' Term and Conditions of Service, legal advisor to the President of Uganda on Human Rights and Internal Affairs, chairman of the Board of Trustees of the Kabale University, chairman, legal and drafting committee of the Constituent Assembly, chairman of the International Commission of Jurists, advisory panel of eminent Commonwealth. Ebyo nno bye bimu ku ebyo byensobodde okunoonyeza saidi azeeyo ebikwata ku sajja mukulu Dr. Professor Wilson George Kanyeihamba. Mbagaliza bye munjagaliza tusinkane nga kuludde n'oyakkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.